obw'etteeka bw'okugondera abakulembeze ab'obusiraamu bilma'ruufi aba ategeeza al awamiru al mubaaha wal maslahatu al amma, aba ategeeza al awamiru al mubaaha wal maslahatu al amma, aba ategeeza okugondera abakulembeze mu nsonga eziri mubaaha ezakkirizibwa, wal maslahatu al amma n'ebintu ebirimu emigaso egibuna kyabwatteeka okubeera nga tubagondera mu ebyo ebikkirizibwa n'ebyo ebirimu ensonga ezibuna. Ekikolo kino kikolo kikulu nnyo nga bwembagambye, Sheikh yakyeta nga kikolo kya munaana, wujubu taati ulaati amri lmuslimina, obw'etteeka bw'okugondera omukulembeze w'abasiraamu akulembera obusiraamu bilma'ruufi mu ebyo ebiragiro ebiri mubaaha ebyakkirizibwa wal maslahati al amma wa fil maslahati al amma, n'ebyo bintu ebirimu emigaso egibuna abantu bonna. Sheikh yagamba wa min usuli aqidati salafi salih, era ebimu ku bikolo ne mu bikolo by'abasalafu abaatukulembera abalongoofu ba ahli sunnati wal jamaa, wa min usuli aqidati salafi salih ahli sunnati wal jamaa annahum ya'taqiduna wujuba nasbi imami lmuslimina, bakkiririza mu kyobwetteeka bw'okuteekawo omukulembeze akulembera abasiraamu. Ekigambo nasbu kitegeeza ta'yinu, yani ta'yinu al-imam wa tawliyatu al-imam. Ta'yinu okubeera kyabwatteeka, ba ahli sunnati wal jamaa bakkiriza nti kyabwatteeka mu by'obwetteeka abasiraamu okubeera nga bayina omukulembeze abakulembera. Ekigambo nasbu kitegeeza ta'yinu, ate kisobola okutegeeza iqamatu shay'i wa yusta'mal wa yuradu bihi at-ta'ab. Ekigambo nasbu ate kisobola okukozesebwa nga bategeeza at-ta'ab, okoowa, ma yusibu min muslimin min nasabin, olaba onategaali tere kiyinza kutuuka ku musiraamu min nasabi, nayogera ekigambo ekyo. Kati wali nasabi mweyo hadisi tegeeza at-ta'ab. Kati ate wano mu fiqhi wono kitegeeza ta'yinu al-imam, kulonda imam, tuteekawo omukulembeze. Kubanga ekigambo nasbu asulu yakyo iqamatu shay'i, okuyimirizaawo ekintu, nga nasaba nasaba kadha wa kadha amama an-nas, ayimirizaawo kino ne kino mu maaso g'abantu. Nasaba kadha wa kadha amama an-nas, bimaana aqamahu, akiyimirizaawo. Kati ba ahli sunnati wal jamaa abaatukulembera abasalafu balaba nga kyabwatteeka mu by'obwetteeka okubeera nga bateekawo omukulembeze akulembera abasiraamu lihimayati baydati al-islaami, nga n'ekigendererwa mu kumuteekawo omukulembeze asobole okubeera nga akuuma baydati al-islaami, yani jamaata al-islaami, akuume obumu bw'abasiraamu, akuume abasiraamu nga bali wamu, kubanga abasiraamu tebasobola kubeera wamu nga tebalina abakulembera. Ekyo omubaka alayhi salaatu wassalaamu si kye yasomesa, watta ne babeera basatu bateeka okubaako abakulembera abasiraamu. Kakati tuteekwa okubeera nga mu kubeera abasiraamu nga tubakuumira wamu, kyabwatteeka okulonda omuntu n'aba nga akulembera abasiraamu. Ekigambo bayda kisobola okukozesebwa ku as-saahatu aw al-makaanu al-muhiitu bishay'i, as-saaha aw al-makaanu al-muhiitu bishay'i, ekifo nga kyebulunguziddwa ekintu ekirala, ekyo ekintu ekirala bakiyita bayda. Nga saaha nga bw'olaba ekitundu naye ne bakyetoolooza olukomera, kati ekitundu ekyo ekisigadde wakati bakiyita bayda. Ekiraba kati wano akikozesa ku jamaa ng'ategeeza jamaa,
kyawateeka abasiraamu abali awamu mu jamaa okubeera nga bateeka okubeera neki n'omukulembeze mu aqidatu y'Ahlusunnati wal Jamaa. Era lwaki oyo omukulembeze bamulonda lihimayati baydati lislaami, asobole okukuuma jamaata al islam, akuuma abasiraamu abali awamu, abeere nga alamuza amateeka ga Allah mubo, wa iqamati ddiini, n'okubeera nga eddiini eyimirizibwawo, eddiini eyimirizibwawo n'abakulembeze. Omukulembeze tumulonda akuume abasiraamu ayimirizeewo n'eddiini. Wa tanfidhi lhuduudi, era omukulembeze oyo alondebwa mu nsi ey'obusiraamu akulembera ensi eyo ng'emirimu gy'ateeka okukola mulimu okukuuma abasiraamu, wakadhalika okuyimirizaawo eddiini. Wa tanfidhi lhuduudi, n'okuteeka mu nkola ebibonerezo, okuteeka mu nkola ebibonerezo, yani wa tatbiqi al uqubat, n'okuteeka mu nkola ebibonerezo. Omukulembeze waggulu akulembera ensi y'obusiraamu gwe twogerako, ye mu buvunaanyizibwa bwe bwe bwazaalambika okubeera ng'akuuma abasiraamu bakulembera mu nsi ye, okubeera ng'ayimirizaawo eddiini mu nsi ye, n'okubeera ng'ayimirizaawo ebibonerezo huduudi baba bategeeza ebya Allah tabaraka wa taala byateeka ku baddu. Wa tadbiri ahwali lmuslimina, wa tadbiri ahwali lmuslimina, n'okubeera nga atambuza embeera z'abasiraamu, n'okubeera nga yudabbiru umurahum, atambuza, akola ki? Atambuza embeera z'abasiraamu. Wastifai alhuquqi, erimu ku bigendererwa by'omukulembeze akulembera ensi y'obusiraamu istifai alhuquqi, Sheikh agambye n'okubeera nga ebivunaanyizibwa bituukirizibwa, n'okutuukiriza ebivunaanwa. Abantu bye bavunaanwa bannaabwe n'ebivunaanwa bya Allah byo biri mu nsingo ya mukulembeze. Istifai alhuquqi, huquqi ebivunaanwa okubeera nga bituukirizibwa. Walhukmi bima anzala Allahu taala, n'okulamula ng'alamuza ebyo Allah subhanahu wa taala biyassa omukulembeze akulembeza ensi y'abasiraamu bwatu bateeka okuba. Wal amri bil ma'rufi, era buvunaanyizibwa omukulembeze w'obusiraamu okulagira empisa ennungi. Omukulembeze alina okulagira empisa ennungi. Wan nahyi anil munkari, era mu mirimu gy'omukulembeze okuziyiza emize emibi mu nsi mwakulembera. Wa da'wati ila Allahi taala, mirimu gy'abakulembeze b'abasiraamu okukowoola abantu nga babazza eri Allah subhanahu wa taala. Era ba ahli sunnati wal jamaa wa yarawna wujuba as-sam'i wat-ta'ati lah, balaba nti kyabwatteeka omukulembeze oyo alina ebitende ebyogeddwawo okubeera nga bamugondera. Ba ahli sunnati wal jamaa yenzikiriza yaabwe balaba kyabwatteeka omukulembeze oyo okubeera nga bamuwuliriza wat-ta'ati lahu, n'okumugondera. Waliman wallahu ala almuslimina, era ne bagondera n'abo baba alonze okumukulembererako ebitundu ebirala eby'abasiraamu. Ye balonda babayita bawulaatu, bawulaatu nga bolaba RDC, naye kati nga bolaba Amirul Mu'minina Uthman ibn Affan yalina waliyu wali amukulembererako wa Misri, wakadhalika Eshami, wakadhalika Makka, n'omubaka alayhi salatu wassalam ebitundu ebimu yabiteekanga mu bawulaatu abakulembera ebitundu ebyo. Omukulembeze waggulu abeera imaamu oba amiru, bano babeera bawulaatu bateeka mu bitundu abamukulembererako, nga Hajjaj ibn Yusufu ne ba Muawiya baali bakulemberera Shami nga yeri ekitebe kyabwe, naye nga Madina balinayo waali waabwe, wakadhalika ne Makka n'ebitundu ebirala abeerawo waali akulembera ekitundu ekyo. Kati ba ahli sunnati wal jamaa balaba nga kyatteeka okuwuliriza, okubeera abawulize eri omukulembeze oyo. Waliman wallahu, ne
wali wabatedde ala almuslimina noyo gwabatadde ku basiraamu okubeera nga mukulembererako. ma lam ya'muru bima'siya, ebbanga libamala nga tebalagidde kintu kirimu kujemera Allah subhanahu wa ta'ala. wa idha amaru bima'siya, baba balagidde ekintu kyonna ekya obujeemu kirimu okujemera Allah, fala tajuzu ta'atuhum fiha, tetubagondera, tekikkirizibwa kubagondera mu ekyo, fiha mu ebyo baba balagidde ebiri mu ma'siya, tetukkirizibwa, fala tajuzu tekikkirizibwa ta'atuhum okubagondera fiha mu ebyo ebiri mu ma'siya oba mu ekyo ekirimu obujeemu. wa tabqa ta'atuhum bil ma'rufi fil umumi, naye okubagondera ko kusigalawo bil ma'rufi, mu ma'rufi fil umumi, mu kutwaliza awamu. amakulu bwe baba balagidde ekirimu amasiya ekyo kyokka kitubaawukanako netuba nga tetubagondedde, naye okubagondera bil ma'rufi, yani mu birimu al awamiru al mubaha wal maslaha, okwo kusigalawo in general tusigala tubagondera awamu, naye mu bino byebalagidde ebirimu okujemera Allah ebyo byo tetubagondera. amala biqawli llahi tabaraka wa ta'ala, nga tukolera olw'okukolera ku kigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala ekigamba ya ayuha alladhina amanu ati'u llaha wa ati'u rasula, bange mwe abakkiriza mugondere Allah mugondere n'omubaka, wa ulil amri minkum, ne bannanyini kuwa biragiro mummwe n'abakulembeze bammwe. abakulembeze bawulwamu emiteeko ebiri, abakulembeze abamanyi n'abakulembeze abakulembera eddawlatul islamiya, ensi y'obusiraamu. fa in tanaza'tum fi shay'in, febba mufiyeemu okusobagana n'okukkaanyana mu nsonga yonna, farudduhu ila Allahi wa rasuli, mugizire Allah n'omubaka, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. وقد سبقت الآية. ولقول رسول الله، n'olw'ekigambo ky'omubaka alayhi salatu wassalam, yagamba man ata'ani, oyo yenna abaŋŋondedde, faqad ata'a Allah, abagondedde Allah. wa man asani, ate oyo yenna anjeemera, abanjeemedde, faqad asa Allah, abajemedde Allah. wa man yuti'i al-amira, ate oyo yenna agondera omukulembeze, faqad ata'ani, era abanŋondedde. wa man ya'si al-amira, ate oyo yenna ajeemera omukulembeze, faqad asani, abanjeemedde. wa qawlihi sallallahu alayhi wasallama, n'ekigambo ky'omubaka alayhi salatu wassalam, hadisi ya Anas ibn Malik, yagamba isma'u wa ati'u, abange muwulirire mubeere bawulize, ate wa ati'u, mubeere nga muli bagoovu. wa in istu'mira alaykum abdun habashiyyi, wa in istu'mira alaykum abdun habashiyyu, ne bwe mulibeera muteereddwako omukulembeze nga habashiyyu, nga musajja muhabashiyyu, ka anna ra'sahu zabiba. wa in istu'mila alaykum, ne bwe mulibeera muteereddwako omukulembeze, amakulu ne bwe mulibeera mulondeddwa omukulembeze nga bwe babalondedde, musobola okubeera mu kitundu, omukulembeze n'abalondera omukulembeze n'agamba oyo yagenda obbakulembera, naye nga gwe babalondedde habashiyyu. ekigambo habashiyyu amanyi bakinyonyola mu nnyonnyola za mirundi ng'ebiri. esooka habashiyyu, abaddugavu baliwo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam, abasinga baali bava mu kitundu ky'e Habasha. Habasha abavunuzi abasinga balaga nti Ethiopia, naye nga abamanyi bagenda wala mu kunnyonnyola ekigambo Habasha ku mulembe gwa nabbi, ne bagamba Habasha kyali kitwaliramu ebbendobendo lyonna erivaamu abaddugavu, hatta ne Sudaani ng'eyingira mu Habasha, n'ebitundu ebirala byonna, Ethiopia, Eritrea, awo wonna wonna nga bayitawo Habasha. Kakati ne bwe balibeera abalwadde omukulembeze, amakulu nga si wamumu Abawarabu,
nga musajja munnamalungu avudde mu bantu bemulabanga abawansi, kubanga ebiseera ebyo baali balabanga omuntu omuddugavu mubo alinga omuntu owawansi. Amakulu ne bali babataddeko omukulembeze abakulembera nga muntu Abdun Habashiyu, muddu ava Habasha. Eyo nzivunula esooka. Enzivunula eyokubiri ne bagamba Abdun Habashiyu, amakulu nga yali muddu mu baddu b'e Habasha. Lwaki bagamba nga yali muddu? Olw'ensonga senga bakireka bwe bati kiba kigenda kukonagana ne hadisi endala, kubanga mu Busiraamu tetukkirizibwa muddu kutukulembera. Kati okugamba nti abdun bi'itibaari ma kaana, baba boogera kye yali, etegedde eyali omuddu. Amakulu ne bukeera ku makya kati takyali muki, nga takyali muddu. Abo bangi nnyo, era bw'ogenda n'otutunula mu taarikhi w'Obusiraamu, kumpi ekitundu kinene nnyo mu mirimu y'Obusiraamu kitambulira kwabo be bayita mawula fulani, mawula fulani, mawula fulani, ligolya mawula fulani. Ebiseera ebisinga aba yali muddu ne bamuta mawula banu fulani, mawula bani fulani, abo bwe batyo. Ne Aisha radiyallahu anha eyali amusaaza, ng'amusaaza mu Ramadani ng'asoma mu Qur'ani. Ani amumanya erinnya? Wakadhalika Anas ibn Malik radiyallahu anhu yayina bwe nabagamba yamusaaza nga Idi bwe bayiseeko nga babasaaza. Waliwo n'ekiseera hatta we kyatuuka nga buli kifo kyonna kye boogera nga kirimu omukulembeze nga yali minal mawaali, mwabo abaali abattu. Hatta omukulembeze omunagamba nti mwalabye nga temuyinaayo bayinza bakulembera okuggyako abo abaali abattu, ne bamugamba bino bya irimu kati be baliwo, ng'e Makka be baliwo, e Madiina be baliwo, nga buli kitundu nga minal mawaali abaali abaddu abaalinga abawansi ng'ate mirimu, kati ate be bakabedwa. Watta ne Ataa ibn Abi Rabaah bagamba minal mawaali, era ku mulembe bwe yali omunene e Makka mirimu, n'abalala bangi. Kati bagamba wano mbaka alayhi salatu wassalamu yatugamba tubeere bagonvu era tuwulirize abakulembeze era tubagondere, ne bwe balibeera babataddeko omukulembeze nga yali muddu. Awo ye tafsiri kati nga yali muddu abo bataddeko mu ensi y'Obusiraamu yabakulembera, naye mu buddu yavaamu, naye nga yali muddu. Basigala bamulakabako ekyokuba nti yali muddu, ne bamuyita Abdun Habashi. Enzivunula esooka etegeeza muntu muddugavu ng'ava Habasha. Bw'oba oyagadde obutakulwisa nga munnamawanga, bo bagamba abo bataddeko omuntu nga si wa mu nsi yammwe nga yabakulembera, kibategeeza nga mugwira, si bwe kitegeeza nga abakulembera mugwira. Enzivunula esooka, enzivunula foreigner nga bano bagambibwa Doktor, oba nga yali muddu. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam okumanya kino yakyogera olw'okulaga obukulu bw'okugondera omuntu oyo, n'amwogerako n'ebitendo ebiraga nti alinga owa wansi, naye nga Nabbi tagendereramu kumukkakkanya. Era ekyabamanyi bakikolako tambihi ti Nabbi yali tagendereramu kumukkakkanya, wabula ng'ayogerera mu bantu abeerabawo ng'atali mu bo bamulabira ddala nga wa wansi. Kati n'amwongerako n'ebitendo ebirala n'agamba ka anna ra'sahu zabiba, nga n'omutwe gwe gulinga zabiba. Zabiba, aslu zabiba wahida bagita zabibu, wahiya habbatu al-inabu al-mujaffafa, empeke ya inabu ng'ekaze neyezingazinga. Nga amakulu ng'alina n'akatwe katini bwe kati, nga n'akatwe ke katini bwe kati, okiraba ng'alina n'akatwe katini. Abalala ne bagamba isharatan, awo Nabbi yali alaza
ila sawadi lawni nti ngo kala ye yaddugala n'akatagga watajaudi sha'ri nga n'enviiri ze zonna ziri kuli zakola ki zeranga zikaweke n'obuviiri bumukakanyalidde kuki ku mutwe. Abalala ne bagamba waqiila nabbi yagera ekyo lisigari ra'sihi olw'okuba nti akatweke kabeera katini nnyo. Waqiila abalala ne bagamba likiswari sha'rihi olw'obumpi otuviiri twe. Baba Abawarabu enviiri zaalinga bemanyidde mu nviiri zaabwe eziyiika ne kwebegaayoga, naye ate obuviiri bw'abaddugavu baali tebabumanyidde, babuyita bukaweke. Obwaffe bubeera kuli tebukola ki tebuwanvu wakati omutwe ogwo nabbi nga n'akatwe katini makulu n'otuviiri twonna tweranga kuli. Okiraba kati akati waliwo ne riwaaya endala nga nabbi sallallahu alaihi wasallam nga yalaga nti nga mulema ng'alina n'ebitundu ebikutufuko. Riwaaya ya Muslim yalaga nga musajja yagongobala n'okugongobala mu njogera endala nga n'okugongobala yagongobala nga gwe bataddeko abakulembeze. Nabbi yagamba mukole eki mumugondere ng'agamba ebyo abalangira bakimbugwe. Manya abalangira ng'ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam abigamba abalangira ab'omu Makka Abawarabu abaali beerabawo abaali balaba nga bo naye nabbi ne bwe babateekako omukulembeze nga kaddugala zigizigi tibitibi nga muddugavu muzibu nnyo. Omuntu waddugala ennyo ayagala okugenda mu bbulu kati nga muddugavu nnyo nga n'omutwe nti okayita akatwe naye nga n'omutwe muki mutini oli asobola okusonga ng'ayabanga n'akatwe akati gwe kati nabbi nayaga nti oyo ne baba bataddeko oyo mugume mubeere bawulirize gy'ali era mumukole ki mumugondere. Wa qawluhu omubaka alayhi salatu wassalamu n'ayongera mu maaso ng'agamba ku nsonga y'okugondera abakulembeze ensi zaffe ez'obusiraamu n'agamba tasma'u wa tuti'u li amirin tasma'u owuliranga wa tuti'u lil amiri n'ogonderanga era omukulembeze wa indhuriba dhahruka era bakubye ekibooko ku mugongo mbooko ne bwe ziba zikulidde ku mugongo obeeranga muwulize era oba nga mugongo. Wa ukhidha maaluka n'emaali yo ne bwe etwaliddwa maali yo bagikututteko. Nabbi n'akiddamu otegeere byayogera naga fasma wa ati' wulira era ogonde. Ate weewuunye kye yatandika nakyo yagaa tasma'u tasma'u wa tuti'u owuliranga era n'oba mugonvu. Lil amiri era omukulembeze. Wa indhuriba dhahruka omugongo ne bubeera gukubiddwa. Wa ukhidha maaluka n'emaali yo n'etwalibwa. Fasma wulira wa ati' era okole ki obeere mugonvu. Hadisi rawahuma Muslim zombi ezo Muslimu yazogera eri ewedde neeyo. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam n'ekigambo omubaka alayhi salatu wassalamu kyeyagamba ekiraga era obukulu bw'okugondera abakulembeze. Yaga nti man kariha min amirihi shay'a omuntu yenna bw'atamwanga mu mukulembeze we ekintu kyonna n'awulira nga kimutamye falyasbir alayhi amugumiikirizenga abeere nga mugumiikiriza kuki omukulembeze oyo gw'alina kyatamiddwa ku ye. Fa innahu laysa ahadun min annasi kharaja min as-sultani shibran famata alayhi illa mata mitatan jahiliya. Fa innahu laysa ahadun kubanga tewali muntu n'omu min annasi mu bantu bonna kharaja min as-sultani shibra ava ku bukulembeze olutalumu naganze enfulumye mu bukulembeze obwo olutalumu n'afa nga afulumye mu bukulembeze famata alayhi nafiira ku ekyo ekyokufuluma mu bukulembeze illa mata mitatan jahiliya okujjako afa olufa olwa jahiliya. Fa ahli sunnati wal jamaa baali sunnati wal jamaa ya'taqiduna bakkiriza bi anna ta'ata
ulil amri almuslimina ogondera abakulembeze b'abasiraamu fil ma'rufi mu bulungi, yani mwebyo ebirimu amaslaha al-amma ne al-awamiru al-mubaha min ajli نعم بأن طاعة أولي الأمر المسلمين في المعروف من أجل الطاعات زيزمك الطاعات السياسية، يعني من نفائس الطاعات زيزمك الطاعات السياسية وكبيز وموين بيبمك بيبي بباشاسين زوكمانيا بأهل السنة والجماعة تيوغون دلا باكولembeze b'obusiramu mu birungi n'ebyo ebigasa abantu من أجل الطاعات، يعني من أفضل وأعظم وأجل والنفائس زيزمكو إبادات زيشاسين زوكوبير النوج والقربات عند الله تعالى إلا زيزمو كميرمو يجسنبزا ومنتوى الله تبارك وتعالى جاكولا أفني إمبيري والله. ومن أعظم الواجبات على الرعية إلا بمان تشيشمو كبيو ويتيكا إبكورو النيو على الرعية كبكولمبروا، على الرعية يعني على الشعب كبكولمبروا، وهي أصل عظيم إلى تقولوا كنين نيو وجليل من أصول العقيدة والإيمان إلى تقولوا كنين نيو شبين نيو مبكورو بينذكرزا يفعل أهل السنة والجماعة من أصول العقيدة والإيمان. Era naga nti wa min dhalika, era mweyembeere y'okulaba nti ekyo kikolo kinene nnyo okugondera abakulembeze abakulembera obusiraamu n'abasiraamu abamanyi. Wa min dhalika adraja a'immatu salafi salihi fi jumlati al-aqaid, bakiyingiza abakulembera abalongoofu bakiyingiza mu bimu ku bikolo ebisinga okubeera ebikulu mu bikolo byaba ahli sunnati wal jamaa. adrajaha a'immatu salafi, wa min dhalika adrajaha a'immatu salafi as-salihi fi jumlati al-aqaid, bamanyi bakiteeka n'okukiyingiza muzimu ku nzikiriza z'aba ahli sunnati wal jamaa ne bakitambulirako. Waqalla an yakhluwa kitabu min kutubi al-aqaid, era kizibu nnyo okubeera ng'ekitabu mu bitabo byenzikiriza kibulamu enzikiriza eyo. An yakhluwa kwe kuba nga kibulamu, wa aqal agamba waqalla an yakhluwa kitabu min kutubi al-aqaid li a'immatihim, era kizibu nnyo okuyitawo ekitabu oba okubulwayo ekitabo kyonna mu bitabo bya Ahlusunnah wal Jamaa illa tadammana ta'asilaha, okujjako nga kirimu ta'asilaha, okunywezaawo enzikiriza eyo. Kizibu nnyo okuyitwawo ekitabo oba okubulwamu ekitabo mu bitabo by'aba Ahlusunnah wal Jamaa nga tekirimu nzikiriza eyo, illa tadammana, okujjako nga kirimu ta'asilaha, okuginywezaawo, wa taqriraha, ta'asilaha okusimba emisingi gy'enzikiriza eyo, wa taqriraha n'okuginywezaawo, wa sharhaha n'okuginnyonnyola, wa bayanaha, wa hiya faridatun shar'iyya likulli muslim, era kyagwa tteeka ekyo eri buli musiraamu ekyaki ekyokuba nga agondera abakulembeze b'obusiraamu. likulli muslim liannaha di'amatun min da'aimi al-hukmi, kubanga ekyo ekyokugondera abakulembeze di'amatun yani aslun, kikolo mu bikolo by'okulamula ebyobukulembeze. Ekyokugondera abakulembeze kikolo mu bikolo ebyobukulembeze, era mutasobola kubeerawo nga mukulembeze nga bantu bamugondera, abaabuliddwako ekikolo mu bikolo ebyobukulembeze. Kati bagamba aba ahli sunnah wal jamaa balaba nti omukulembeze ateekwa okugonderwa, kubanga bw'aba tagonderwa ekimu ku bikolo by'obukulembeze kiba tekiriwo. Kyava agambye nti liannaha di'amatu, lwaki balaba nti kikakata ku buli musiraamu, liannaha di'amatun bimaana liannaha aslun aw rakizatun asasiya, bizogamba
aslun aw rakizatun asasiya min da'aimi alhukmi mubimu ku bikolo ebiyimiriddeko okulamula wa qa'idatun min qawaidi midwamihi era musingi mpaji mu mpaji eza nidwami ya sistimu ey'obukulembeze wahiya amrun asasiyu era nsonga ya kikolo nnyo liwujudi linzibati fi dawlati lislamiya kikolo kikulu nnyo ekyokubeerawo kwa inzibat kwe kubeera nga ebintu bitambula mu sistimu ennungi bitambula mu ngeri ennungi bakita inzibat okubeera nti tewaliwo fawda fujjo kubagana ki inzibat sistimu okubanga etambula bulungi ebintu okubanga bitegekeddwa bulungi birambikiddwa bulungi oli agamba fulanun munzabitun fi umurihi oli gundi yetegeka bulungi mu nsonga zibaga munzabitu kiraba ne gundi ezo ba apps zammwe z'amasimu mulimu ekuŋŋaanya ebintu ebirungi n'ebiteeka bagita bwe batyo eva adhabtu kati al-inzibat kwe kubanga ebintu bitegekeddwa buki bulungi bitambula bulungi kati wamma obukulembe okugonda bwe kutabeerawo eri omukulembeze ebintu biba tebijja kutambula bulungi mu nsi watamkinaha era mpaji mu mpaji z'obutebenkevu watamkiniha min tanfidhi ahdafiha era mpaji mu mpaji ezibatebenkeza bano ezibasobozesa min tanfidhi ahdafiha okuteeka mu nkola ebigendererwa bya ensi eyo era tugamba wahiya amrun asasiyu era nsonga ya kikolo nnyo era musingi gw'amaanyi nnyo mu kubeera liwujudi linzibati okubeera nga ebintu bitambula bulungi min dawlati lislami mu nsi y'obusiraamu watamkiniha n'okukisobozesa ensi eyo min tanfidhi ahdafiha okutuukiriza ebigendererwa byayo ahdafu bimaana agrad ebigendererwa by'ensi eyo watahqiqi agradiha era kizeemu wano tanfidhi ahdafiha yani maqasidaha ebigendererwa byayo watahqiqi agradiha ashariya n'okutuukiriza era ebigendererwa byayo ebya eshariya y'obusiraamu wa ahli sunnati waljamaa ba ahli sunnati waljamaa yarawna salata kati era mu nzikiriza ze balina esooka ano tulabye okubeera abawulize n'okubeera abagonvu eri abakulembeze b'obusiraamu abakulembera ensi zaabwe oba abakulembeza batamuyingiramu abakulembera jamaati jamuiyati bwogenda n'okwogera nti abamanyi bababuuza abakulembera jamuiyati ez'obusiraamu kikakata bagondera abakulembera abamanyi baddamu bagamba naamu abakulembera jamuiyati ez'obusiraamu kitukakatako bagondera n'obbawuliriza mu ekyo ekirimu almarufu okiraba n'ekyo ekirimu almaslahatu lamma benefits emigaso egy'abasiraamu ne tubaawukanako mu ekyo ekirimu okujemera Allah abakulembera jamuiyati babategeeza ki kati nga supreme council eyo jamuiya ekulembera abasiraamu be Uganda ejamuiya kati ne mu nsi ezimu waliwo ensi ezimu nga tezirina abakulembeze ba busiraamu abazitwala waggulu naye ng'osiŋŋaana zirina jamuiyatu dawlatu kadha ekulembera abasiraamu kati bagamba mathala ku hadisi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam egamba al amiru waliyu man la waliya lahu omukulembeze yagaba atalina amugaba yalina obuvunanyizibwa bw'omuntu ataminaako obuvunanyizibwa kati omuwala nga ayagala okugabwa nga tewali amugaba mweyensi kubanga akulembera waggulu asobola okuba si musiraamu nga tasobola kumugaba abaulama bagamba olina okugenda ewakulembera jamuiya akulembera jamuiya mu nsi mw'oba yaba alina obuvunanyizibwa obugaba omuwala oyo wa taqsim at-tarikat n'okugabanya ebyaki ebiba birekeddwa abantu aba bafudde kati abo baba bayingira mu bino bye tusoma wa ahli sunnati wal jamaa manye ebibuuzo bingi ku
kubani abayingira muno bani abatayingira muno bila shakka bingi nange mbimanyi nti bingi nnyo magana bibuuza. Naam, wa ahli sunnati wal jamaa ba ahli sunnati wal jamaa kati ekyo njagadde nkigirewo ddala wa ahli sunnati wal jamaa abo bo bayingiramu abakulembeze ba jamuiyat bayingiramu mu bino bye tusoma bayingiramu butereevu. Naam, wa ahli sunnati wal jamaa ba ahli sunnati wal jamaa yarawna balaba as-salata wal jumaa wal a'yada khalfa al umara'i wal wulati, balaba nti era wayarawna wujuba, balaba nti kyatteeka era kirwa as-salati okubeera nga tusaalira emabega w'abo abantu. Esswala bagiraba, yarawna as-salata, balaba nti ekyokusaalira emabega w'oyo omukulembeze bwato esswala tuteekwa gisaalira mabega we. Yarawna as-salata khalfahu, balaba ekyokusaalira wa emabega we nti gyekiri kye bakkiririzaamu. Bwagamba wano yarawna aba ategeeza ya'taqiduuna fi dhalika, mu nzikiriza zaabwe bakkiririza mu kyokusaalira ewa emabega w'oyo omukulembeze. Wal jumaa, n'esswala z'ejjuma baziraba. Esswala neya bulijjo balaba nti omukulembeze oyo tuteekwa buteekwa okusaalira emabega we, n'ejjuma tuzisaalira emabega we. Wal ayada, n'eyidi tuzisaalira emabega we. Wal ayada khalfa al umara, emabega w'abakulembeze abo tusaalira emabega waabwe. Wal wulati, ne bawulati babategedde waali omundoza bamwita waali, abangi bawulati bali baba bakoze eki, baba alonze ye omukulembeze. balaba tusaalira emabega w'oyo esswala eya bulijjo dhuhuri asiri, ne webeera jjuma tusaalira emabega we, ne bwe zibeera idi omuntu bwato tulina okusaalira emabega we. Era wal amra bil ma'rufi, yani wayarawna al amra bil ma'rufi wan nahya anil munkari, era balaba ekyokubeera nti bakola ki, ekyokulagira empisa ennungi bakiraba, n'ekyokuziyiza emabega empisa emize emibi bakiraba nti bye bimu ku bye bateeka nabo okubeera nga babigondera ku ye. bw'aba alagidde ekirungi, bw'aba aziyiza ekibi ne bakyewala. Wakadhalika nabo okwenyigiramu bakiraba. Wal jihada wal hajja ma'ahum, balaba nti ne bwebeera jihaadi tugirwana nga tuli naye, okiraba. Ma'ahum, nabo tulwana, ne hijja tugikola nga tuli nabo. Abraran kanu aw fujjara, kababeere nga bakola bulungi, beeyisa bulungi, tebalina kye tubagambako. Aw fujjara, ne babeera nga bawonoonefu. Baali sunnati bwe tubalaba. Eno aqiida nkulu nnyo gisoma bannange, eno aqiida nkulu nnyo gisoma. Abantu nga baatuvuma mu mwaka gw'2007, nange nali omu ku be baavuma. Sheikh Muzata kye yankola, alimuhimu ba ahli sunnati wal jamaa, eno yenzikiriza yaabwe. Ate kino kikolo kikulu nnyo mu bikolo byabwe. Era abafuluma mu kikolo kino bamanyi bakhawariji be bafuluma mu kino ekikolo. Bakhawariji be bafuluma mu kino ekikolo. Imma wakharijibwe nga buli wano okumumwa, oba nga buli mu bikolwa byennyini. Kati bakhawariji bakola, bakhawariji ab'emimwa abo bangi. Tayib, kati abakulembeze bano ba ahli sunnati wal jamaa bo balaba bulijjo kye tubagamba, yarawna as-salata khalfa al-imami al-bar wal-fajir. Aqida yaabwe batubajooga, balaba nti tukkirizibwa okusaalira emabega w'omukulembeze yenna, kabeere nga musajja mulungi oba mwononefu, tusaalirewa nabekawo. Musiriikiridde nno mbalaba nange. Wadduaa, n'okukola ki, naye nenzikiriza yammwe munnange nga Abu Huraira bwe yagamba, tujja giba kasuka ku bibegabega ku mpaka, mwagala temwagala, mugwemu ogundi obwa khawariji bugereka bubavaamu mpola mpola, effujjo likendeere mukakkane.
okitegera bulungi akiri musirike kekitole nnyo era n'ennyo ng'osirika bwe kikuluma ennyo naye ng'osirika ansirike okiraba ali yakoze bingi nnyo kiri waali kigumidde naye ne kino n'ekyo kati abakulembeze abo oba beeyisa bulungi bannaddiini oba baki balimuko ku bwononefu tusaalira emabega waabwe esswala zonna n'ejjuma nga mweri n'eidi nga mweri ne jihaadi ne hijja byonna tubikolera emabega waabo abakulembeze aboononefu oba abalungi kale kati lwaki tubikolera emabega w'obwononefu ekyo manye ekibuzo kiina ansa gyeri topapa bada aboononefu lwaki tukolera emabega waabwe ibaada zaffe tajja abo bamawale mujirimu tukolera tutya emabega wa ibaada w'omusajja omujirimu ansa gyeri eno topapa kitegedde bulungi era kati sheekha agambye wadduaa ate kino kiyinza okukosa ennyo n'okubasabira basabire abakulembeze abo n'okubasabira ebyo bino ebintu twayingiramu byaki biba bikumyomyolawo ebyo wadduaa n'okubasabira sheekh n'agamba oyinza obutamatira bulungi nakati kino kino kansooke nsimbewo wano akati tukkirireko wansi kirira wansi kati agayo oyinza okubaamu akakasi kati nakukkiriza wansi n'agamba bwati wansi n'agamba adduaa ntegeeza okusaba liwulaati lumuri lmuslimina ng'osabira abakulembeze abo ab'abasiraamu abo bisalahi basabire balongooke basabire bakole bisalahi balongoose wastiqaama n'okutereera batereere walhidaya basabire n'obulungamu walfalah n'okwesiima bisiime mintali era walfalahi obasabira ne falah bakoleki besiime ku dduni naye ku nkomerero ekyo min tariqati salafi salihi eyo yemu ku nkola y'abaatukulembera abaki kyobula abasinga tebaagala kwesiba ku basalafu tebaagaliza ddala ebintu byabwe oba balina ebintu byabwe byagala okuyisaawo balina ebintu byebabakukusakukusa mu migugu gyabwe mu kkubo ly'abakulembera abalongoofu basabira abakulembeze ab'abasiraamu ababakulembera abalungi n'abalimu obwononefu babasabira biki biibino wammanga ekisooka bisalahi bakole ki balongooke tobakolimira obanga dua oli alibadde oba atugamba bakolimira waapi kyavude abinyonyola wano wansi otegerere eddala kyaggamba obasabira bino basabira kutereera balongooke batereere baluŋŋame walfalahi falahi kyeki alfawzu babeere mbesi abawanguzi abanesiima eyo nkola y'abasalafu basalafu ki baabano wansi qala alimamu alfudail bun iyad oyo imamu yali mukulu nnyo imamu alfudail bun iyad abamu bagamba yaliko ne imamu wa haramu ebbiri ku mulembe gw'abattabiina rahimahullah abamu bate bagamba yagamba bwati law kana li da'watum senga nayinayo olusaba lwensaba nga mmanyi mbutuufu olwo lwanukulwa kyategeeza senga nayinayo olusaba nga lwanukulwa yagamba ma ja'altuha illa fi sultaani siina walala we naali lutadde ojjako naali lutadde mubakulembeze nze naalisabidde nga bakulembeze agamba fa umirna kubanga ffe twalagirwa an nad'uwa lahum bisalahi okusabira abantu abo batereere balongooke walam nu'maru tetulagirwangako an nad'uwa alayhim kubakolimira okiwulidde wa injaaru ne baba balyazaamaanyiza ne baba beekubidde aljawru huwa almairu ila dhulm wa injaaru ne baba beekubidde wa dhalamu ne balyazaamaanya n'okulyazaamaanya lianna dhulmahum kati ansa yino gyewadde onoonya lianna dhulmahum kubanga obulyazaamaanya bwabwe wa jawrahum n'okwekubiira kwabwe ala anfusihim ebyo biddira bo buzibu buli ku bo obulyazaamaanya bwabwe n'ebyo bakola byonna obuzibu bwabwe bo nga bo
wa salahuhum naye ati bwe tubasobwe okulongooka kwabwe singa tubasabidde ne balongooka wa salahuhum okulongooka kwabwe kuno kwabwe li anfusihim wa lilmuslimina kugasa bo bennyini ne kugasa n'abasiraamu abasiraamu okulembeze bwaba mulongoofu aganyirwa ate n'obusiraamu ne bukola ki naye ate bw'ali azaamanya yagenda okufuna ebizibu by'okulyazaamanya okiraba nagambako olumu abasiraamu mu musomo ogumu nti abasiraamu ne baba babbiddwako ebintu byabwe byonna ne bitwalibwa naye enzikiriza yaabwe n'eba ntuufu nabagamba mwogwo omusomo nti newa basaalira beyazikawo bweyazi nga bwe basaalira beyazikawo bweyazi naye ne batababbako nzikiriza yaabwe baba bakyali ki baba bakyali bulungi baba bagenda kutuuka ewa Allah nga beesiimu naye senga abasiraamu babawa ebyobugagga ne babeera nga be basinga mu nsi okuba n'ebyobugagga naye nga tebalina nzikiriza ntuufu bagenda tuuka ewa Allah nga naawe osobola okulaba ekiddako nga kyonna kyoteekawo kikolawo kyonna kyoteekawo kikolawo senga abantu balituuka ewa Allah abasiraamu nga tebalina bintu naye nga batuusa enzikiriza ewa Allah bagenda tuuka ewa Allah nga bali mu kwesiima naye ate abantu singa balituuka ewa Allah abasiraamu nga be bali basinga properties n'ebyobugagga na buli kimu naye ne batuuka ewa Allah nga tawhidi tebababuulira tawhidi bagenda tuuka ewa Allah nga mulangira agande biwoobe nakyo kituufu buli kyonna kyoyagala kikola waawe kati abo abasajja ebintu byabwe muveko okitegedde enzikiriza nkulu nnyo kati okitegeeza olina byowagira tawiraati ezisobola okubeeraawo enzivuunula z'ebigambo bino eno nzikiriza ekikolwa kyekyo kijjukirenga tuli mu nzikiriza tetuli mu fiqhi mulinde lwa sande mulinde olwokubiri masibu baz wano tuli kuki kunzikiriza oba tobadde twakitegeera wano tuli kunzikiriza oba ekyo tokikirizaamu wekyekinga kubanga eno nzikiriza kitegedde bulungi tetuli mu masayiru ga fiqhiya tetuli masayiru fiqhiya buli waddembe okusoosawo emikono oba amaviivi eno nzikiriza yaba ahli sunnati wal jamaa kitegedde bulungi kano kagumba weegoge eno nzikiriza gyotagalira musi tomala gatokomuka bigambo wano eno nzikiriza okiraba si mikono giddawo oluvannyuma lw'okutama nedda eno nzikiriza yaba ahli sunnati wal jamaa alfirqatu annajiya eno yenzikiriza ya alfirqatu annajiya balina okuba bino babikkiriza kati tudiringana mitima tuli mu kudiringana mitima kyowulira ekyo kyeŋŋamba bwe kyowulira ekyo kyendiko siri ku kiro kyendaba kiri kyowulira kati kyendiko natti kweri magalo bituli bingi eri kwekyo ekyo Allahu akbar si byangu bino Saddam wesigamye obiwulira yes bikutukako yes Saddam bimutukako wali wasimbye olikukola Imam al-Hasan wuna agambye tumale fudailu wadhalika lianna fi salahihim salah al-umma okiraba abakulembeze bwe balongooka ne umma ekola ki erongooka Imam al-Hasan naye nabiyingiramu bano bonna battabiina bakulu waqala al-Hasanu al-Basriyu rahimahullah yagamba i'lam afaka Allah manya bulungi kasoke kuwe n'edduwa Allah akuwe afiya akusabi n'edduwa ogwemu yagamba manya bino Allah akusaasire gwe asati n'akuwayo n'edduwa afaka Allah akuwe afiya ekitegeeza bulungi anna jawra al-muluki nti obulyazaamaanya jawra bwe kijja yokka kiba kitegeeza dhulmu manya nti obulyazaamaanya bw'abafuzi jawra al-muluki yagamba manya nti obulyazaamaanya bw'abafuzi niqmatun min niqami llahi taala kibonerezo mu bibonerezo bya Allah asolaba enguzi ng'etinta manya ekyo kibonerezo mu bibonerezo byani bya Allah n'agamba nti wa niqamullahi kati eno jumla tundala wa niqamullah ate ebibonerezo bya Allah ebyo byolaba la tulaqa bisuyufi tebabyanganga na bitala
ebibonerezo bya Allah tebyaŋŋangibwa na biki, tebisisinkanibwa na bitala, jogera kubigirayo ebitala. Wa innama tuttaqa, bye al-ittiqa kwe kubeera ng'oteekawo wiqaaya, tubyetangira tubyetangira naki? Yagamba wa innama tuttaqa wa tustadfa'u, ne bibeera nga biddizibwayo biddua, na kusaba. Buli ayagala, yagamba obulyazaamanya bw'abakulembeze bw'abafuzi biba bibonerezo byani? Bya Allah. Ate ebibonerezo bya Allah tebabyaŋŋanga na bitala, wabula byaŋŋangibwa naki? Na dduwa. Si kyekyokka, wa tawba, nabantu kudda eri Allah ne bamwenenyeza. Wal inaba wa huwa arrujuu ila Allah, kudda eri Allah, kwenenyeza Allah na kudda gyali. Wal iqla'i ani dhunubi, nabantu al-iqla' okukuulayo ekintu, al-iqla' kuba kukikuulayo n'enduli yakyo n'emirandira gyonna n'ogijjayo. Wal iqla' min adh-dhunubi, n'abantu okukola ki? Ategeeza kuva ku mazambi, naye ekigambo kyakozeseza kukuula. Abantu ne beekuula mu mazambi, ne bava mu mazambi, ng'oba olaba bakuulayo ekintu bwe bati n'emirandira ne gigenderako. Kwejja ku mazambi bye bisobola okuba nga byaŋŋanga obulyazaamanya bw'abakulembeze. N'agamba, akyagenda mu maaso, n'agamba inna niqama Allahi mata luqiyat bisuyufi au bisaifi kanat hiya aqta. Yagamba nti mazima ebibonerezo bya Allah buli onna lwe bisisinkanyizibwa ebitala, kanat hiya aqta, biri ebibonerezo bye bisooka okujjako ensingo, bye bisinga okukutula, bye bisinga okutema. Otegedde? Ebibonerezo bya Allah bw'osalawo byaŋŋange n'ekitala, byo bye bisooka okutema. Otegedde bulungi? Kubanga biri bibonerezo byali bya Allah. Buli lwonna lw'osalawo nti kati katubyaŋŋange na bitala, kana aqta. Ekigambo aqta kiri wazuni ya af'al, erisigatu tafdil, amakulu bye biba bisinga, bye bikusooka, bye biri aqta, bye byoje ennyo ku kikyo, bye byoje ennyo, bye bikutema ennyo okusinga gwe ekikyo ky'oba ogaludde. Waqiila, era kigambibwa, sami'a al-Hasan rajulan yad'u ala al-Hajjaj. Ono Hasan al-Basri yennyini ayogera bino. Yawulira omusajja ng'akolimira Hajjaji, ng'amukolimira. Faqala, n'amugamba, la taf'al rahimakallah, tokola ebyo, Allah akusaasire, tokikola ekyokukolimira Hajjaji, Allah akusaasire. Naye nga Hajjaji yali ayogerwako, yali asse buli kiramu, ng'asse n'abamanyi buli omu, nga ne basahaba inako basse nga Abdullah bin Zubayr. Ekikulaga eddaali yali atusseko mukutta, eyatta Abdullah bin Zubayr, ng'asse kumpi buli kiramu, buli ekimusala mu maaso ng'atta. Okumanya Hajjaji yali atta, kigambibwa olunaku lwe lusooka lwe yalinnya ku bukulembeze yali akyali waali, ne bamugamba, tukuwadde okulembere ekitundu weekiti. N'agenda mu muzikiti ogwali gusinga obunene mu kitundu ekyo kye baamuwa okukulembera, n'ayita abantu bonna bajje babeerewo bamwanirize, baaniriza omukulembeze omupya gwe babawadde. Kakati kyeyava yeesiba ekitambaala ku mutwe, n'asiba ne wano wansi bw'ati, n'alekawo amaaso go, naye n'asibayo yonna bw'ati, n'alekawo amaaso go bw'ati, n'atuula ku mimbali, n'asirika, ng'abantu bonna batudde mu muzikiti n'ebweru bonna batudde balinze ekigambo ekipya eky'omukulembeze. Omukulembeze ayogera nga bakamuteekako, tebatera okwogera, bagiyita batya siki yaabwe. Kaakati munnange Hajjaji yatuula
ku mimbali n'asirika obudde ne bugenda nga atudde asirise tayogera kigambo kyo. Kakati abantu nga bwebamanyi abamanyi batandika okumukasukira obuyinja batuwadde kasiru katulabe bakasukayo tebamanya nige bakasukira bakasuka nasirika ye obudde ne bugenderera ddala gasirisa dda. Kakati munaye yamala naleeta omukaddima bwe yagumala n'agamba nti ngenda okubakuba nga bwe bakuba engamiya empye tenamanya weesula n'agamba nti ngenda okubakonkona nga bwe bakonkona amayinja. Ne bagamba era ngenda okubakuba nga bwe bakuba ensolo empya etenamanya weesula jukira eba etagalatagala edde baali bagikuba ne bagitegeeza ti osula awo. Akati munnange n'abagamba bwe muba mufuluma mwenna muyitaawo. Omuzikiti gwaliko emiryango mingi naye nga omulyango gumu n'obungi bw'abantu bonna yaga mwenna mujja kuyitaawo. Bwe muba mufuluma mwenna muyitaawo. Kakati kigambibwa mune abantu bebaza byakusaaga olw'obungi bwabwe ne bafuluma nga bafulumira mu miryango emirala. Kumbe yataddeyo abasirikale be bonna buli yafulumira mu mulyango gw'ataagambye kwolwo yamutta paka yatta abantu 100 kwolwo ofulumira watagambye. Akati oyo oba omugamba ki? Baga nti ajja kukubanga awo bakuba ensolo empya akonkone nga bakonkona amayinja gano agazimbisibwa oba olina kyomugamba. Ithan abantu bayogera ku Hajjaji ebintu bingi. Hatta ne Hassan al-Basri oyo yennyini yamwegezaamu okumutta emirundi baba yali abamanya abakooye naye tekyayagala. Imaani edda yali munna imaani, kati imaani bwe yamuvaamu kati ate ng'alaba bagisigazza balinga bamukosa kati ngatta ate abamanyi nga nabo abatta. Kati era bw'osoma mu byafaayo bingi ebyogero ebimu bituufu era si bituufu. Naye nga Hassan al-Basri yamutumyako olunaku lumu ajje. Hassan bwe yayingira bw'ati fastahya minhu mahabatan lahu, yayingira n'amutunuulira n'akwatibwa ensonyi n'amuwa ekitiibwa n'aga Sheikh jangu tuli wano n'amutuuza ku kyaliro kwe yali atudde. Naye nga kolo yali amuyise kumumaliriza. Naye bwe yayingira bw'ati n'akwatibwa ensonyi nga ekitiibwa kye yali alina namugamba jangu otule wano. Ne ani gundi Sa'id ibn Jubairi muyizi wa Ibn Abbas agamba yamutta, omumanyi namige tabi'i musajja yali ava Habasha yali mumanyi nnyo Sa'id ibn Jubairi. Hajjaji ibn Yusuf yamutta. Kati abantu bwe batya ebikolobero ebyo Hajjaji yalina ebikolobero bingi era kigambibwa bwe yamala okutta Abdullah ibn Zubairi yagenda ewa maama we Asma binti Abi Bakari nga mukyala mukulu bagamba yawangala n'asomya n'emyaka 10 naye ng'ategeera bulungi era abamanyi bamwogerako bagamba oyo Asma binti Abi Bakari yali ategeera eddiini, yali alina fiqihi ng'asinga abasajja 10 kumanya eddiini. Oyo Asma binti Abi Bakari yazaala Abdullah ibn Zubairi. Kati bwe yamala okutta Hajjaji bwe yamala okutta Abdullah ibn Zubairi n'agenda ewa maama we n'amugamba qatalna aduwa Allah, mulabi wa Allah tumusse. Hajjaji yagamba oyo gwasse yali akulembera Makka, yali amiru wa Makka, yali akulembera Makka. N'agamba qatalna aduwa Allah, mulabi wa Allah tumusse. Ne Asma binti Abi Bakari kigambibwa n'amugamba nti afsadta lahu duniyahu wa fasada laka akhirataka. Kyeyamuddamu nti afsadta lahu duniya, omwononedde ensi ye, wa afsada laka duniyaka, naye wa afsada laka akhirataka, naye naawe akwononedde enkomerero yo. Enkomerero tejja kuba nnungi olw'okuttwa. Ithan kati ono gwe boogerako wano ndowooza otegedde kati gwe boogerako mu kusembereza, njagala kumusemberezaako olabe wawe eddala lye yaliko akaabi akajanja.
kati ono musajja ono musiraamu atta atugumbula atta buli kiramu okiraba kati ono agamba Asma binti Abubakar yanga wa afsada laka akhirataka naye akwononedde enkomero ye. Kati Hasan al-Basri yayita ku muntu ng'omuntu ono akolimira oyo Hajjaj ibn Yusuf sibe kiri kati namugamba gwe gundi Allah kusaasire tukikola ekyo ekyokukolimira oyo musajja namugamba innakum min anfusikum utitum oyo ava mumwe kenyini gwe mwaweebwa okiraba amakulu mwe bye muli era mwaweebwa abasaana mwe bye muli era mulina kufuna abasaana kyategeeza innakum min anfusikum utitum ebyo mwe mwabireeta kenyini ebyo bizaalukuka mumwe kenyini bye mukola ebyo mwe mubireeta okiraba innakum min anfusikum utitum innama nakhafu in uzila al-Hajjaj naye naga nti naye ate ffe kye tutya Hajjaj oyo bw'anaggyibwako senga aggyibwako in uzila bimaana senga aggyibwako au maata oba naafa antaliyakum alqiradata walkhanazir mwalikulemberwa enkobe n'embizi antaliyakum alqiradata walkhanazir enkobe kuba nti ki zezigenda okubeera nga zezijja okuddako. Adabu al-Hasan al-Basri Ibn al-Jawz ekitabo bakita Adabu al-Hasan al-Basri kinoonyeeko Ibn al-Jawz kya Ibn al-Jawz mwemuli ebyo ne Safa weeri wano 10:19. Tayib munnange mulangira kati katumalirize abasajja bano abakulembeze bano ab'obusiraamu abatali balungi Sheikh agambye wa du'a lahum bisalahi tubasabira okutereera okulongooka wastiqamatin n'okutereera ku ddiini wal hidaya n'obulungamu wa munasahatuhum n'okubabuulirira. Omunasaha ategeeza ki? Yagamba wa omunasaha kyategeeza ki kino ekyokulabirako imaamu an-Nawawi rahimahullahu yagamba wa amma an-nasihatu li a'immati al-muslimina kibategeeza n'okubuuliragana n'abakulembeze b'abasiraamu fa muawanatuhum ala al-haqqi kuyambagana nabo ku mazima wa ta'atuhum fihi n'okubagondera ku mazima ago wa amruhum bihi n'okugalagira wa tanbihuhum n'okubajjukiza okubanabbaha okubagamba nti wano waliwo obukyamu wano wa tadhkiruhum birifqin wa lutfin n'okuba nga tubajjukiza birifqin naye mu ngeri ey'empola era eyaki birifqi n'obukwata mpola wa lutfi ne rifqi mu Luganda situla byawe oba lutfi okubeera nga olina obugonvu embeera ey'obugonvu Allahu latifu liibadi mukwata mpola eri abaddu be. Kati mu mbeera eyaki birifqi nga tubakwata ne rifqi mbukwata mpola mu mbeera ey'obugonvu ey'obuntu bulamu ey'obwetoowaze wa ilamuhum bima ghafalu anhum n'okubeera nga tubategeeza ebyo bebagayaaliridde bebasuuliridde ti kino munnange mukisuuliridde kino mukisuuliridde. Era Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala omusajja yamugamba mmwe temubuulirira bakulembeze mmwe temugamba ku bakulembeze bakola obulyazaamaanya bakola ki ng'agamba Sheikh Ibn Uthaymin n'amugamba yali amugamba n'agamba an-nasihatu liwulati al-umuri ibada wal ibadatu la tuzharu okubuulira abakulembeze ibada ate ibada tekolebwa mu lwatu etugiraga bantu kitegedde bulungi yeno okubuulirira abakulembeze ibada ate ibada sirina kumala kuyita ondabe nti namubuuliridde kitegedde bulungi ibada tezoolesebwa tugende ku leediyo twamugambye tugende ku leediyo twamuwandiikidde tugende ku leediyo kukutuba kati obwakawaligiroza nawe otandisa obulabu okubuulirira abakulembeze kuwa
hadisi egenda kujja njakiraba eri makulu agagamba nti man arada an yansaha li sultaniya lidhi sultani man arada an yansaha lidhi sultani omuntu ayagala okubuulira omuntu alina obukulembeze fala yubdi lahu alaniya takikula lwatu ng'ensi yonna ewulira si ku rediyo si ku kutuba si muhadara kati nadde agamba atya agamba falyakhudhu biyadi agenda amukwate ku mukono fayakhulu bihi yeyawule naye mugambe kirole fa in qabila minhu bw'abakkiriza ekyo kyamugambye fadhaka abeera amaze obukwe wa illa bw'agaana n'atabiteeka mu nkola kaana kad adda alladhi alayhi lahu ogugwa abaagumaze tegedde bulungi amuwandiikira baluwa ani ayinza okugituusa ew'omukulu ani ayinza okuntuusiza ne bamutuusiza ewa mufti oba ani ayinza okuntuusa gundi n'agenda n'amugamba bw'omugamba ate tekyetagisa kukomawo omusajja namukola ki namugamba kubanga ekyo kyewakoze ibaada sibe kiri ekyo kyewakoze ibaada ate ibaada tolina gitugamba ffe bw'abakkiriza bye wamugambye alhamdulillah bw'aba tabikkiriza gwe ogugwo ogukoze eki ogumaze tobanjibwa oli abanjibwa bibye naawe obanjibwa bibyo era na hadisi ndoza yejja kujja nabbi yatuwa amagezi bwe kiri sukka naga nti mumutuukirizanga obuvunaanyizibwa bwammwe ne musaba Allah eki ebyabali bye bali batibatuukiriza bali baba batatuukiriza mwe musabe nga Allah naye mwe musigale nga mukyatuukiriza obuvunaanyizibwa bwe eno nzikiriza si siira si fiqhi si byafaayo wabula eno nki ate yaba ahli sunnati wal jamaa ojuwulira Muhsin Abdul Muhsin ojuwulira Abdul Muhsin enzikirize manyi bulungi mukama we ejja munyumira aja Abdulkarim Kalisa enzikirize ejja munyumira okukamala aja Abdulkarim Kalisa ali mu bitonde ebyewunyisa kamba buliyo kakiswa kange naye namulaba juzi nga alina omukulembeze nga amusemberedde bwati ayogera amuwuliriza ne mugamba kakyawo omukulu yabadde agamba ki nangamba yabadde agamba ensonga z'eddiini bwe tuziwa Ssenjala Uganda tetereera nembuga kati gwomusajja kati gwomusajja omukulu abantu abamu basenguka kiro ati katove wano ati gogamba baziwe Ssenjala waffaqa Allahu aljamia lima yuhibbu wa yarda sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin.